oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Naye Mukama Katonda atuwadde engule kyekino tetwali tutegeeza mu luyimbo ate nga tukyasaba. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV nze Sula Ssenyongo kwera mpozi nga ate nkutuusako amawulire ag'enjawulo ku lunaku nga luno olwaleero. Embeera esobola okubeera mpozi nga ate ekutambulira ddala bulungi nnyo. Tubadde tuludde okubeera nga tuwuliziganya ensonga gyendeese ya musango ogwa mwami Kyagulanyi gwe yawaabira mpozi mwami Museveni akakiiko k'ebyokulonda ko ne security ya Uganda. Kale very soon kugenda kubeera mpozi nga ate guwulirwa. Very soon kubeera mpozi nga ate guwulirwa mu nnaku ezitali zeewala nnyo era balina okugukola nga gukola mangu. Najjukira abantu batandise okubeera nga babuusabuusa okwetengerera kw'abalamuzi bano kubanga gye buvuddeko bakabeera mpozi nga basisinkana mwami Museveni ng'olwedde omwami yakateekamu petition nga Kyagulanyi bano ne basisinkana mwami Museveni ate nga abadde baludde ebbanga tebamusisinkana nga bamulaajanira naye nga tajja ne petition bwe yazze bw'atyo yabasisinkanye. Ebibuuzo bingi nnyo. Father ngenda bawa video ya father eno mugirabe mutegere father kyagamba abaffe okusala kunaaberamu amazima tekubeeremu mazima. Kankuwe father ono mubeere mpozi nga muwulira kikyagamba. Kubanga tujja kwambala eki temulwana fenna tuli baana ba Uganda bana Uganda mukozese mirembe temulwana fenna tuli baana ba Uganda. Naye Mukama Katonda atuwadde engule kyekino tetwali tutegeeza mu luyimbo ate nga tukyasaba n'abasibe bateebwe nga tukyasaba n'obuwanguzi bulabike nga tusaba ekkooti eya Uganda omukulu Saabalamuzi Owinyi Ndolo ne bannomunaana abatudde mu musango gwa bannayuganda beeyise nga bannayuganda basale ekituufu. Dduka ebyo byaggwawo. Tetulina mayinja, tetulina mmundu, tetulina busaale. Iffe ekyokulwanyisa kyaffe Katonda waffe wali. Omukama Katonda atuyambe. Awabadde okutaataaganyizibwa, awabadde obaolyawo ebiweebwayo eneefuuka B, ero neefuuka E, Owinyi Dolo ow'ekitiibwa ne bannomunaana bakozese ekyo kye baasoma mu mateeka, bakozese ekyo kyabazaaza mu nsi yaffe eno Uganda nga nabo bannayuganda basale amazima. Awangule abantu bonna bamanye nti gundi awangudde kubanga abantu bano tebeekubidde basaze amazima. Honorable Robert Kyagulanyi naye afune amazima, afune obwenkanya ate okuyiganyizibwa kuggweewo mu ggwanga. Bino ebintu mbyogera nga nabunuuli. Tubadde mu struggle, tukyali mu struggle. Ate bane struggle muleke gamba nti ya Kyagulanyi yekka. Ffenna tuli mu ki? Twetaaga Uganda ki? Ate terunaggwa.
ne bwe kunaasalibwa kutya twagala Uganda empya. Uganda omuli enfuga ey'amateeka, Fortnite Laws oli munnamateeka, twagala mulwanirire enfuga ey'amateeka, rule of law, ng'amateeka ge gakola, so si ssente, so si buyinza, so si mundu. Nkimanyi muno mulimu bambega naye mwe basajja mwe ne bakazi mmwe mutegeere ekituufu. Mumanye nti ffenna tuwanirira Uganda enki ate Uganda ennungi. Ekizibu bambega mmwe mwe musinga n'okufaanana obubi. Ffe be mubega tuliisa buti. Naye ensi bw'erikyuka mujja kunoonyako we muyita. Ekisinga okunnuma ensi bw'ekyuka mwe musooka okugwa ku magulu gaffe. Munnange nsaasira, nange baali bantu babutumi, munnange nsaasira, nange nali noonya kawogo ka mwana. Kati saawa zino njagala gwembega gw'olangirire nti nange njagala Uganda enki empya. Ffenna twagala okweyagalira mu Uganda yaffe. Uganda efugibwa amateeka. Uganda ng'abantu beeyagala. Nange gwe bagaana okwogera bino Uganda agirinako omuki era bweyonooneka nga wendi Omukama Katonda alimbuuza muwulidde evvanjiri nti mugende muyigiriza evvanjiri eri ebitonde byonna. Alikkiriza oyo alikola ki? Evvanjiri eno siyigiriza vvanjiri ya mwoyo kokka, kubanga ndi mu kuyigiriza omuntu omulamba ow'omwoyo n'omubiri. Nsooka ne kugamba eby'omubiri bino, omubiri gwo ne gubeera omugumu, omubiri gwo ne gubeera ogw'amaanyi, naye ndyoka njigiriza omwoyo gwo. Naye tunaakomyawo okuyigiriza abantu abeeyamula. Akawungo bakasente meka kati simanyi na kumanya, kiro ya sukaali ya mmeka. Tuli mu kwewola sente zigende mu masiki. Masiki ze batagenda natuwa. Tuli mu kwewala sente musimanyi zigenda abantu ab'ebusanja simanyi tusasulira ani oyo yagoba abantu ku ttaka. Ate Omuganda yagamba nti ekite kitava tusengejjero. Uganda n'Afrika n'ensi yonna ejjudde ebibuuzo ebipya ebyetaaga ansa empya n'abantu abapya. Ate mwabagamba muno ffe abakadde mutusudde mukkiriza nti naffe abavubuka tusobola, n'abato basobola bulungi nnyo. Okay, father mumuwulidde bulungi nnyo. Bantu batandise okubeera nga bakuba ebituli mu ku bagenda okubeera nga mpozi nga bagira mu Chief Justice ate nga mpozi yakulira Supreme Court omukulu Owiny Dollo nga bagamba yasavingako nga member wa parliament ng'agira ku kaadi ya NRM mu Agago County mu parliament y'omulundi ogw'omukaaga yali kuva 96 paka 2001. Bamulonda nga Minister of State in charge okubeera mpozi ng'ali mu Northern Uganda Reconstruction Program mu 2006. Myaka ebiri before that yali appointed nga judge. Owiny Dollo ye member of yali member of President's Defense Team bwe baali bachallenginga omusango gwa Dr. Besigye gwe yawaaba mu kulonda kuli okwaggwa. Oba ontegedde bulungi nnyo ngambye bwe nti kankikuwe mu Luzungu. Owiny Dollo served as a member of parliament NRM card Agago County in the 6th parliament that it was between 1996 and 2001. In 1996 he was appointed as Minister of State in charge of Northern Uganda Reconstruction Program. In 2006, 2 years before, he was appointed as a judge. Owiny Dollo was a member of President Museveni Defense Team when his election was challenged by Dr. Kizza Besigye in the Supreme Court. Kati ku mulundi guno era akomyewo. Abayi agenda kuwa results entuufu
oba tuwagenda kubeerawo results era bigenda kusigala nga biri kuba tubadde tuwulira abantu bajja bachallenge nga boogera nga bagamba it is the same thing. Bobi Wine talina kipya kyazze nakyo mu musango guno bye bintu byaze bachallenge nga baloya bagamba n'aboogezi ba NRM abasinga bagamba nti ya kintu kye kimu tewali kipya Bobi Wine kyawaabye bino tuze tubichallenge nga kitegeeza nti nibaze babichallenge nga newankubadde badde bijja bituufu naye abalamuzi nga baabwe ne babigira biti okitegedde. So kati tusabe nnyo tulabe ki kinavaayo. Tova ku Boka TV nze Sula Ssenyonga obala kula mpozi ngate otulaba. Oli ku Boka TV leero enkya ne luli Boka TV